muli bafumbo nga gwe n'omwagalwawo mwezi n'omulundi gumu mu mwezi. In fact omulundi gumu nga n'oluusi kisobola okubatwalira omwezi mulamba nga temwekutteeko era nga temwezinye. Wano ababalaba oba wano kungulu bisobola okubeera ng'ebintu ebyangu era olinza okutunya relationship yo ng'olaba eri nnomo era n'ogamba tinze nsobola okubeerawo omwezi mulamba nga tetwezinye era n'okiraba nti kiri very fine era n'okiraba nga kiri nnomo era n'olaba nti relationship ye eri bulungi. Naye nkubuulira bw'oba oli mufumbo soogera ku bali mu relationship actually bw'oba oli mufumbo ng'osobola okumala omwezi mulamba nga tolabye ku bwereere bwa bbaawo azini nga takuzinye nti abamu kale asobola n'okulaba ku bwereere obwo naye nga tebamuzinye waliwo ekikyamu. By the time w'onaazuukukira okurealizinga nti relationship ye eri mu matigga oba obufumbo bwe buli mu matigga ng'olwedde kiri too late. Mulaba kigambo kwezina mbaagalana oba kigambo kwezina mbafumbo kye kintu ky'otalina kubuusa maaso oba kutwala lightly n'ogamba nti ekyo kankitunuulire nga bwe kiri. Kye kimu ku bintu ebikyasinze okusiba abantu ewamu. Kye kimu ku bintu ebireetera abafumbo okukwatagana. Kye kimu ku bintu ebireetera abafumbo okuteesaŋŋana. Kye kimu ku bintu ebireetera omuntu okukwagala n'abeera ng'asobola okucreatinga emotional bond wakati wo naye. Kati kankubuulire buli bwe mwezina waliwo hormone eproducingibwa gye tuyita oxytocin, tulina hormone endala eyitibwa serotonin, I think, serotonin, something like that. Tulina endala eyitibwa dopamine. Zino zonna z'olaba ziba zicreatingiddwa oba singa ziba zikoleddwa okusinziirako ekyo kye tuba tukoze. Kicreatinga bond wakati w'abo abantu ababiri. Kicreatinga okwagala oba obwagazi eri omuntu oyo gw'oba okikola naye. Kaakati ggwe n'omwagalwawo mwatuuka ekiseera ne mukkiriza oba mwatuuka mulina akaseera ke mwatuukamu ne mukkiriza nti okwezina kiri nnomo okubeera nga musobola okumala ewiiki, omwezi oba n'oluusi emyezi ebiri nga temwegasse. Buli relationship yo oba buli amakaago lw'ogatwala bw'otyo nga gw'olaba kiri nnomo ogenda tuuka ekiseera omwagalwawo atandika okuwulira nga akumiisinga, atandika okuwulira gaapu eyo ssaawa zino gwe gy'otalaba, atandika okuwulira obuzito obwo gwe bw'otalaba, atandika okulaba nti akwetaaga naye ng'ate gwe tokiraba nti bakwetaaga. Omanye ekigenda okuva mu nsonga eyo mugenda kutandika okubeera nga muteekawo oluwonko oba wagenda kutandika okubeera nga wamerukawo oluwonko wakati wo n'omwagalwawo, ate oluwanvu ate olunene. Ogenda kwesanga nga kaakati abantu abaali bateesa temukyateesa. Ekisenge si kisenge nti just kisenge nti bw'olaba nti n'ekisenge kubanga singa kyali kisenge busenge ekyo kyangu nnyo. Singa bwe gutyo bwe gwali nti kyali kisenge busenge. Singa abantu bagenda mu luumu eddako ne boogererayo. Naye okwezina kuno okubaawo kwe kuleetera abantu abadde batakkaanya ne bakkaanya. Okwezina kuno okubeerawo kwe kuleetera abantu abadde balinamu obuzibu ne bateesa. Okwezina kuno okubaawo kwe kuleetera omuntu abadde anyiize n'akkakkana. Nti omuntu abadde akusibyeko obusungu abadde alina kyakulobooleza n'atereera omutima n'akugamba kaakati munnange mbadde nteesa tukole kino eno. Naye buli womubeera nga temukyegatta nga mulinga banneyiba mweyitako bweyisa kituufu mwebuuza bills muzisasula babiri buli kimu mukikola babiri naye ekyo kye mulessa kye mutali kuwa budde ekyo kye mutadde awo ekyo ekiri awo just bwe kityo kigenda kuvaamu ekintu ekinene ky'otasobola yadde kutereeza ng'obudde buyise. Kubanga ogenda kutuuka ekiseera ng'owulira omwagalwawo tokyamufiiringa. Omwagalwawo agenda tandika awulire nti tokyamulaba nga mukazi we, tokyamulaba nga bbaawe. Kugamba ng'alaba kati relationship gye mulimu alaba ng'oba kaŋŋambe nti gwe oli mukwano gwe oba gwe nga takyakulaba nga bwe yali ndibadde akulaba. Okwezina mu maka kye kirungo ekiba kibula mu mmere yo. Kiringa omuntu bw'aŋŋamba nti nafumbye emmere naye ne sigiteekamu munnyo. Omanyi kye kitegeeza ofumba emmere ng'erabika bulungi ng'otaddemu ebinzaali, otaddemu buli kimu, kugamba otaddemu obudde bw'emmere erabika bulungi nnyo naye tewooma kubanga ebulamu omunnyo. Kati naawe amaka ago bwe gatyo bwe gafaanana bw'ogatunuulira wano ku surface olaba nti buli kimu kiri bulungi era galiko ne ka cream kali akalungi. Naye kyokka bw'ogamba nti kaakati kaŋŋende mbeere nga tunuulira munda waliwo ekigabulamu. Ekigabulamu kyekyo kwezina. Buli bwe mujja okwezina mu maka gammwe
era abantu abalina kye tuyita sexless marriages weya nti tebeegatta bo weebali obufumbo bwe biseera ebisinga ogenda kwesanga nga either abantu bano eno balina ensikirizaganya gye batuukako omukyala oba omwami asobola okugenda ne yeesanyusa omuntu omu alinza okuba mulwadde nga tasobola omulala n'asalawo okwedivootinga ku ye kubanga ye bw'atyo ayagala nnyo omuntu we tayagala mwendako n'aguma bati era si byangu waliwo ebintu mu maka ng'ekigenda okubitereeza kwegatta waliwo embeera eyo etuukawo ng'omaze okuzina omuntu kyovola nze nabagamba okwezina it's not just kwezina nti just mumpe mmananzine no mumanyi lwaki nze nnyingira ddala ng'omuntu asanze ku live n'angamba ebyekisiru mumpe mmana ne mba nyingira ne mbavumavuma kubanga nze bwe mba olaba nsomesa yadde ku kwezina oba we mba nkwogerako sikutwala ng'ekintu ekiri light nti just genda weepimpine n'omuntu okwezina ndaba kuli sacred okwezina ndaba kuyina amakulu kuyina it's something just sisobola kutwalanga just ekya bulijjo kintu kya makulu nnyo kiyina weight gye kikaringa kiyina obuzito obukirimu kati gwe bw'okeera ku makya n'okijja mu mukwano gwammwe oba n'okijja mu bufumbo bwo n'olaba nti tekyetaagisa munnange kubanga kati oli bizi oyina abaana kubanga oli ki then awo anti mutandika mpola mpola mu mwezi ne mumala omwezi nga mwezinyemu omulundi gumu ogwali ogumu ne gufuuka emyezi 2 ne mwezinamu emirundi 2 oba gumu egyali 2 ne gufuuka emyezi 3 nga temwezina ne gifuuka emyezi 4 ekivaamu nga temukyezina tokyayina apatayiti tokyasikirizibwa kwegatta na munno ne bwakwatako towulira masanyaze nga gakkuba kubanga wabivaako dda era oli omusanga ng'anyumya nga ganze fense n'omwami wange byokwezina twabivaako dda wabivaako dda naye omanyi nti ekyo ky'ogamba nti wabivaako dda olina ky'ogenda okuleeta mu makaago ekigenda ate okuleeta obuzibu okimanyi nti olina obuzibu bw'obreedinga mu makaago gwe ng'omuntu olw'ekyo ky'oyogera nti gwe ebintu by'okwezina gwe n'omwagalwa wo mwabyesonyiwa ffe senga ebyo twabyesonyiwa twabivaako dda kituufu mwabyesonyiwa kituufu mwabivaako dda naye ate mubyetaaga tubyetaaga kubanga eri mmere ya mwoyo waliwo yangamba nti eyo mmere ya mwoyo yagamba bali tuwa mmere ya mwoyo eyo mmere ya mwoyo tekirya mmere tukiwa ekyo kyokka akati nze nesigala nga nze senga 5256 bw'oba ssaawa zino eno nga gw'oli eyo tewezina na mwagalwaho nandikusabye omulungi wange okwate ekkubo ssaawa zino ogende ozine emmana katikati genda obwatule omuntu wo mugende mwezine vamu ebyo byolimu ebyokubeeraawo ng'otuula butuuzi nga tolina kiddako omuntu genda omubwatula akitegeere nkitegeera genda ozine omwagalwawo otherwise ojja genda okwagala okwebikka ng'obudde buyise nga tokyasobola ng'obudde buyise ng'omwagalwawo baamututte dda mubeere bulungi abakuumi atakuumira mpeera embaagala nnyo ze gyendi eno omutwe gunnuma era leero tetukoze live ya kumakya naye tetutera kubeera na live ku Sande naye nga nandibadde ngikola naye siri bulungi era ngenda kumira ku ddagala wano Yeah, yeah.